بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukyali mu sura at-Tauba, sura y'omwenda mu Qur'ani entukuvu. Tukyali mu ruku ya 14, tutandika ne aya 10:13. Aya eno constituting basic law of Tauba ne qubuliyat. Kwegamba area Tauba and forgiveness or acceptance of one's Tauba. Katurabe ki ekiri mu aya. Allah tugambye ma kana linnabiyyi walladhina amanu, nti kyo tekikakata era tekiri ku nabbi n'abakkiriza an yastaghfiru lilmushrikin, okuba nti basabira abasamize okusonyiyibwa. Walau kanu uli qurba, niwe babanga abaluganda ab'okumpi, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'okufuna obukakafu nti bo beeyolese nti bantu ba muliro. Mu bulamu obw'omwoyo, obulamu obw'eddiini, hidaya, obulungamu obw'okulungamizibwa, it is
a personal effort kiva mu kutakabana kwa muntu kululwe so si kwesigama ku gundi anambeererawo ebyo oboolyawo mu bulamu buno obw'okunsi bikola naye mu bulamu obw'eddiini mu bulamu obw'omwoyo enkulaakulana oba okuddirira kwonna omuntu kw'aba atuuseeko mu bulamu obw'omwoyo kuva mu ye kennyini. Ne aya Qur'an etugambye inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, nti ye Allah nanyini busobozi ku buli kimu kyonna naye etteeka lye liri nti takyusa mbeera y'abantu nga bo bennyini tebanaba kwereetamu nkyukakyuka mu mitima gyabwe. Kikino Abaganda kyebagamba nti lubaala embeera nga n'emisinde kw'otadde. Era munajjukira nti mu makala esooka ya sura Bakara mulimu aya egamba inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, nti abo aberema, kigambo kafaru kwerema, kyenkanyi gye bali obalabule oba tobalabula tebayinza kweddako, tebayinza kwekomako oba omala bumazi budde bwo. Tubeera n'abantu abamu nga bo bawangalidde nnyo mu bwonoonefu naddala mu shiriku billah, nga shiriki ebaline mu busomyo. Fi afkarihim mu ndowooza zaabwe, wa aqwalihim mu njogera yaabwe, wa fi amalihim ne mu bikolwa byabwe, nga bo batambulira ku shiriku billah. Mahumma tunziruhum la yu'minun, ne bw'onaakola ki okubabuulirira bo tibasibakukkiriza. Lima tudhi'u waqtaka, lwaki oyonoona obudde bwo ku bantu abafaanana bwe batyo. Kyekino Allah kyali kutugamba nti enkulaakulana mu by'omwoyo ate tusamu extend ne mu bulamu buno obw'ebyensi, enkulaakulana eviira ddala besikale ku muntu ye mwennyini. Kintu omuntu kyafunye eky'obwereere akigalabanja, takiraba mu value, akitwala for granted nti tekyetaagisa kukolerera, era eventually tekimugasa. Lyetteeka lyerimu eryo li applyinga mu bulamu obw'omwoyo. N'olwekyo nabbi n'abakkiriza they are not held responsible, tebavunaanyizibwa ku kubeera awo mu kifo ky'okugenda eri abantu abatanaba kubbira mu bwonoonefu, babasomese, bababuulirire baveeyo, ahe ne badda ku bantu abamaze okweyoleka annahum ashabul jahimi, nti bantu bamugeyena. Kikyo Allah kyagambye nti ma kaana linabiyyi, tikikakata ku nabbi, walladhina amanu naawe abakkiriza, an yastaghfiru lilmushrikin, tibamalire obudde bwabwe mu kusabira abasamize, ababbira mushiriku billah okusonyiwa.
walau kanu uli qurba niwe beeranga ba kikaba akumpi ddala min baadi oluvannyuma ma tabayyana lahum ekimaze okweyoleka ne bakitegeera annahum ashabu ljahim nti bo tebalina kubo ddala lye bakutte wabula lya geyeena lyereere. Wabawaawo question mu Qur'ani entukuvu waliwo tusanga hadati Ibrahimu alayhi salatu wassalam nga asuubiza okusabira omuzadde we okusonyiibwa. Aya eno etuwa tafsiri ya kigambo kya Ibrahimu alayhi salaam era nakyo kisangibwa mu Qur'ani etukuvu. nti wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idati wa'adaha iyyahu. nti istighfar ya Ibrahim alayhi wassalam yasuubiza okusabira muzadde we okusonyiibwa was merely a promise, kyali kisuubizo busuubizo. Allah tugambye illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu, kyali kisuubizo busuubizo nti wonaatandika ku lugendo olw'okweddaabulula sawfa astaghfiru laka Allah, nja nange kuteekamuko effort yange okwegayirira Mukama Katonda akusonyiwe nga oyolekedde okweddaabulula okwekyusa ove mu mbeera embi. naye falamma tabayyana lahu, naye Iburahimu yamala okunnyonnyokerwa n'akakasa annahu aduwwu lillah, nti omuntu gwali kusuubiza gwalina baddemu n'essuubi nti ajja kweddaabulula actually mulabe lukulwe wa Mukama Katonda. Tabarra'a minhu, yamwesambira ddala, yakizuula nti obwonoonefu bwe, obusamize bwe, ne adaawa n'obulabe bwe eri enjigiriza n'enkola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala bw'amaanyi nnyo. N'akakasa nti omuntu afaana bw'atyo talina lugendo okujjako okuyingizibwa geyeena. Tabarra'a minhu, yamwesambira ddala. Inna Ibrahima la awwahun halim, nti ekyo kisuubizo kye yasooka okukolera muzadde we nti kyaddaaki nange nja kwongera okusabira, lwakuba nti Ibrahimu yali alina omutima omusaasizi, omutima ogw'ekisa, era yali asobola okugumira embeera ez'enjawulo. Kikyamuviirako okulaba muli nga alumirwa muzadde we, era nga yandyagadde okulaba nga ne muzadde we yeeyagalira mu bukkiriza obw'okusinza wahdahu la sharika la. Kikyamukozesa ekyo. Ne true believer yenna asaana okuba n'omutima ogulumirwa abalala. Omuntu abuulirira asaana kuba nga alumirwa baabuulirira.
so si kubuulirira merely for the simple sake of preaching ng'abuulirira lwa kutuusa mukolo. Asaana kuba ne inner feeling mu mutima gwe okulumirwa abantu babuulirira. Yadde omusomesa asaana kuba nga mu mutima gwe alina deep feeling eri abaana abo oba abayizi abo, and affection, nga ayagala nnyo okubajja mu butamanya babeere abantu abamanyi, abategeevu era abayivu. Nolwekyo Hadrat Ibrahim alayhi wassalaam yali kyakulabirako gye tuli. Ekirala kitusaana okumanya nti Allah bw'akuyamba n'akuteeka ku buluŋŋamu, tayinza ate kukujja ku buluŋŋamu obwo n'obula okutuusa nga amaze okunnyonnyola, omaze okunnyonnyokerwa obuluŋŋamu kyeki. Nja kinnyonnyola aya ya 10:15 etugambye wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Era Allah nga asobozesezza abantu okubeera ku buluŋŋamu, tayinza kubajja ku buluŋŋamu obwo wabula nga amaze kubanyonnyola ne bategeera takuwa kyeki, biki bye basaana okwekuuma. Kino kitulaga situation ffe abasomesa gye tusaana okukonsideringa seriously. Wabaawo abantu abamu ab'omukisa ti mu lukisakisa beesanze nga hum ala sirati mustaqim, bali ku kkubo eggolokofu. Twala ekyokulabirako ekyabamu abazaalibwa nga bakkiriza, bazaalibwa bazadde baabwe nga bakkiriza, mu butamanya bwabwe ne bagenda mu maaso nga bakola ebyobukkiriza by the simple fact nti bazadde baabwe baali baluŋŋamu, na bano nabo ne baluŋŋamira okwo, ne bakula mu myaka naye nga they know pretty nothing, tebalina kye bamanyi, naye nga batambulira ku mikolo egyo, kusaala, okusiiba, okutoola, naye nga tebanaba kufuna kunnyonnyokerwa. Allah atulabula wano nti abantu abafaana bwe batyo singa muba temuteekinze responsibility kubannyonnyola bategeere era bamatire takuwa kyeki. Kyangu nnyo abantu abafaana bwe batyo ate okubula. Ne mudda mu kwewuunya n'okwesasaabaga, omwana azaaliddwa mu maka aga jamaati, kitaawe akola bino, nnyina akola biri mu jamaati, nnyina seeka sekati, kitaawe sheekhe era sekretary wa department gundi, nnyina mulagina akola bino, omwana abuza atya? Tewaaliwo effort ya kutabayana kunnyonnyola mwana oyo ategeere obukkiriza kyeki. This is the reason lwaki tusaana okuluubirira ennyo abo abaana abasanga bazadde baabwe nga bali mu imaani, bali mu n'obukkiriza, bali mu jamaati, tuluubirire tubasomese bategeere takuwa kyeki n'omugaso ogw'okubeera ne takuwa.
inna allaha bikulli shay'in alim ye Allah amanyi buli kimu kyonna. Ensonga zino ezimu kuzo ze mulaba nga tukola okuluubirira okutuuka ku buli mwana waali mu jamaati tetuyiyanjiye omuntu oba oli awo obw'obwongo obufunda ali ebbali ayinza okitwala nti a wastage of time, naye nga these are the basic principles of guidance, nti okukuuma jamaati ng'erimu abayivu abategeevu abaluŋŋamu abeeyongera ku mutindo gw'obuluŋŋamu n'ettakuwa kyetaagisa kusomesa buli mugigi. N'otakitwala for granted nti olw'okuba taata w'omwana muyivu automatically n'omwana ajja kubeera muyivu. Hasha wakalla, teeka ery'obutonde mulimanyi. Dokita omwana gwazadde taba automatic doctor, rather abeera mbuzi yennyini amala kusomesebwa naye n'atandika nasale kuviira ddala ku baby middle top buyo P1 buyo agenze amaze PLE O level agimaze A level agimaze amasomo geyole senti ayagala science subjects agenze mu university akoze obwa doctor naye n'alyoka ayitibwa doctor. So si kukitwala for granted tingeri gye tulina doctor n'olwekyo buli mwana unaatandikanga okwogera n'okutambula obulungi nga tufunye doctor. No, it is not automatic. Oba engineer oba ki, buli omu alina okuyita mu process ey'okuyiga. Kakati mmwe bwe mutaayise baana bammwe mu process ey'okuyiga musuubira mutya okubeera n'omugigi ogw'abamuttaqiina ogw'omu maaso? Aya 10:16 etulengeza Hadrat Masihi Maudu alayhi wassalamu ki yatunnyonnyola. Yali atunnyonnyola kino egambye inna Allaha lahu mulku samawati wal ard, obwannannyini obwenkomeredde era obujjuvu obw'eggulu n'ensi bwa Allah yekka. N'olwekyo yuhyi wa yumiitu, yawa obulamu era yafiisa. Wama lakum min duni llahi min waliyyin wala nasir, era mmwe ebbali wa Allah temulinaayo wa mukwano yadde omuyambi oba omutaasa yenna. Hadrat Masihi Maudu alayhi wassalamu mu njogera ye eri abakkiriza abajamaati n'abo abawakanya jamaati mu bifo bingi yagendanga nga abajjukiza nti omuntu yeewaakadde afumiitirize ku biseera bye by'omu maaso, akitegeere nti okola ki oba okola ki eventually ogenda kufa, tojja kulemera ku nsi. N'olwekyo oba obadde mukkiriza nyweza obukkiriza bwo, kubanga ojja kuva mu nsi obuuzibwe akana n'akatano. Bw'obeera nga oli minal adai ng'oli mu balabe abajamaati, era kifumiitirizeeko nti okuwakanyako jamaati kuli best ku bukakafu oba bufitina nsaalwa nawulira gundi gw'olina obukakafu bwo bw'osinziirako nti on this basis ndi na okuwakanya jamaati. Kuba opposition yonna ku jamaati generally ne ku busiraamu
eri best ku bintu bya fitina buchayi kutebereza omu nasiga mubalala obuchayi ne bagenda n'ekyo so si ku facts muntu kusoma na kutegeera gamba tulina aqaiduna our beliefs enjigiriza yaffe many opponents abalabe baffe bangi bewaana okubeera abakugu ku nsonga za jamaati naye nga tasomangayo yadde sentence emu bweti mu bitabo bya jamaati wabula kubeera awo n'ayiyayiya gambo kabe kasinga nga waliwo n'abamuwa ku kasente ayogerere jamaati amafuukule fumiitiriza ku biseera byo by'oluvannyuma awo ng'okufa kutuuse ng'olina okubitebya olyogera ki katonda oli mwanukula biki ng'akubuuza n'olwekyo Allah wano atugambye nti tolina wojja kudda tojja kufuluma bwakabaka bwa Katonda ogende mu bwakabaka obulala obwannanyini obwenkomeredde era obusembayo obw'omuggulu n'ensi bubwe ate alina obuyinza ku biramu n'abeera n'obuyinza ku bifudde toyinza kufuluma those boundaries kuba teriyo kirala eriyo ggulu na nsi nanyini byo ye Allah ekirala ekiriko kubeera mulamu na kufa ate abirinako obuyinza ye Allah eventually ojja kwesanga ng'oli mu maaso ga Mukama Katonda ng'olina okubitebya tukomaawo assalamu alaikum صل على نبي